eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza wasibyeta ssebo osibyeta nnyabona tuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program eno tutunya munaffe ensonga zino okwanzibeera era nsonga ku mawulire ag'enjawulo agaba gaguddewo mu nsi okwetoola ensi yonna. Tujja mu gumunaga agankizo gokawuka ntikuwa nenga kuwa naye tugenda maaso netulaba Kaluma Nywera waava ku nsonga ezitali zimu era nga this time around tuyinate ku ggwanga erimaddwanga erya Israeli n'eggwanga erimaddwanga ery'abanafu ba Palestine. Akati nno nga kali kalombolombo ntandise n'amawulire agaliwo kanage kusemazinga Africa wano oba munenge mawulire agenda mu maaso oba ga trendinga. Akati museum oba etterekero ly'ebintu ebikadde museum eya Bungereza British Museum twogerera eri mu kunoonyerezebwako ku bigambibwa nti nno yagenze maaso nekweka ebintu eby'omuwendo omunene ennyo nnyini ddala ebikozesebwa mu kusinza mu kusaba ebyaba Ethiopia n'ebikweka teega abantu babiri nga babirabako era nga ebikozesa okumala emyaka gisukka mu 15. Munnange bino byayogeddwa ku nnaku lwadde lwa Kosaggulo ekitongole kivunaanyizibwa kuba nti munnange banoonyereza n'okufuna ebikwata ku ebyo byonna ebyali bikozesebwa mu by'obuwangwa mu by'ensinza. Kasa kyavudde ekibanga munene ekikola kyogera okunoonyereza kuno okwakoleddwa ekitongole ky'eggwanga erya Amerika ekimanyiddwa nga UK Information Commissioner's Office. Okuvaayo ne bakyogera kino kyaddiridde okwemulugunya okakakiiko akateekebwawo akamanyiddwa nga Returning Heritage okuzzayo ebintu byonna ebyabbibwanga mu biseera eby'entalo biri n'ebiseera ebyafuzi by'amatwale okubizzayo nate mu wanga gye byali bivudde. Kati munaye bano beemulugunyizza nga baga nti nno museum eno eya Bungereza yalemeddwa okuvaayo neeraga buli kimu ekikwata kweyo munnange ebyabbibwa mu ggwanga erya Ethiopia ng'ekikulu kye beesibyeko this time around kye batunuulidde y'enkoofiira eyo eyambazibwa bafaatha ab'omu Orthodox Church eya gold eringa eriko amayembe gye bayita tabot. Era ne bagamba nti nno olw'ensonga nti waliwo kye bayita freedom of information eddembe ly'okufuna ekikwatako ebyo byonna bababuuzizza bano bannaffe aba museum ya Bungereza enkoofiira y'abakabona mwagiteekawa nga teriiwo mu museum okumala emyaka 15 bagikwese muganda wange atuuliriza okusinza ku kitongole kino ekivunaanyiza ekimanyiddwa nga Returning Heritage Non-Profit Organization kigamba kitya? Kigamba nti nno it seems very strange that a museum would not wish to explain why they are holding on to objects that they can return. Kikwasa ennaku n'okuswaza kiswaza be bawulira nti museum tesobola kunnyonnyola lwaki ebintu ebimu eby'omuwendo ebikute tesobola kubanga ebizzaayo nekwanga nga bisobola kuba ndibizzibwayo. Jjukira Orthodox Church etwogerako mu ggwanga lya Ethiopia eri yaliwo emyaka gya 303 AD era nga biseera ebyo bagamba nti bataka okuba ndibakkiriza kye bayita Christianity mu bwakabaka obumanyiddwa nga obwa Aksum. Akati enju twogerako engule gye bagamba si yokka eriko amayinja ge bagaga omuwendo omungi ennyo n'emiti bagikolamu nga minuli nnyo nnyo ddala. Engule eno kigambibwa bano ba Orthodox Fathers ba Bishop gyeteeka ku mitwe gyabwe yabbibwa Abangereza abali abasirikale oluvannyuma lw'olutalo lwaliwo olumanyiddwa nga olwa Madala mu mwaka gwa 1868 era okuva olwo nga bagibbye abasirikale bano tebaddamu kuba nibagirabako wano giraga mu bantu naye nga kigamba nti no yatwalibwa nate mu museum eno ya Bungereza. Kati nene engule baga nti no yamaanyi nnyo era bagikkiririza bannaffe kuba bakiwa ekitiibwa kyamaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Naye kyewuunyisa n'abakozi ba mu museum ennyinnyiri bano tebakkiriza nako ndi bagyekizamininga bagyekebejja mbu tebalina amaanyi ago. Era church ya Orthodox mu ggwanga lya Ethiopia ekkiriza nti nno ba priests oba nobaga bafaatha bokka be bakkirizibwa okugirabako n'okunnyonnyola buli kamu akaliko kuba bagamba nti eno engule gye bambala ekiikire nate kye bayita endagaano eyakolebwa wakati wa Nuuwa ne Katonda mu biseera ebyo. Era baga nti engule eno kiga nti erimu oba gye bakwatiremu oba Musa yamweramu amateeka gano 10 kati bagiina nga bw'okiwulira baga nti n'Obungereza yagikweka mu store eyo
wansi mu basement oyita London complex basement jeribireko eyo mu 2019 jjukira ensi ya Ethiopia yavaayo wanga bayita mu ministry y'ebyobuwangwa navo ne basaba Bungereza ne museum ya Bungereza eno okuba ni munange badza byonna ebyabbibwa ebyanyagibwa mu ggwanga lya Ethiopia abangeza babibba era okusinza munaffe ku mwogezi wa museum eno yavaayo naga nti no akakiiko aka trustees ke bateeka kwatika ku ebintu bino kana okuba nti kavaayo kakosa lingi kibayita long term loan nti ebintu ebyabbibwa munaffe atuliza ate baba babikuddiza babanga babikuwoze obuwozi oba sina kindi obagamba nti no basooka okuba nti babikuuma kubanga Bungereza yayisa amateeka nga bagamba nti ebintu byonna biri mu museum zaabwe eza Bungereza tebijja kuddizibwayo mu nsi gye babbibwa bijja kukumibwawo wabula nga basooka ne babawamu akasente buli kaseera oya Bungereza okweyagaza ku yakola okwo kakati etteeka lino ligamba liti British Museum Act libayisa bagamba etteeka lino kyerikola lirimu lyokka bagamba nti nno ebyobugagga byonna ebyamuwendo ebyabbibwa mu biseera Abangereza ebaali balwanira tebisobola kuddizibwayo naga nti nno kino kyeragamu era amateeka okukinyonnyola mu tteeka lino lyennyini bayisa naga nti ekimu ku ekyo bakola just bakkiriza abantu balina okuba bakuuma okuzzayo kko ku ebyo bagamba items ezimu ku ezo ekireka teziri fit kuba ziri mu nsi eyo oba museum ya Bungereza. Museum zino twogerako eza Bungereza zibadde ziri ka pressure zibadde zisindikirizwa nnyo nga bazigamba nti bali ez'ebiti by'omwabba naddala kusemazinga Africa bisebe byafuzi b'amatwale era mu January wano juzi museum eno ya Bungereza ennyini saako ne Victoria omwe Albert Museum zalangirira nga zigenda okuza nate that is engule amakumi 30 eri mu bwakabaka bwa Asante gite kati obudde buno obwa nga Ghana bazze omunange ebikome ebyali bya zaabu bina bizeeyo byali byambalibwa abalange n'abambejja babikomyewo babizzeyo mu mwezi ogwokuna nenno mwezi ogwokuna okubizzayo basenya baita loan deal ndi bakuba mukoka sente mpola babizze babomyawe batyo Abangereza wabona sembe abazungu yeke bajja kuno ebyeddala baranko kuba nti babba okwali kunyaga in fact entalo wezagwa baranko kuba nti banyaga buli mu kyalaba nga akinyaga bakitwala era babitwala eri babiteeka museum zaabwe baade babikola mu kibayita akasente ak'enjawulo wabula nga mwanga ate gye babibba yo munange geyaguza lujjo nga baavu expense y'abasajja bano nkujja mu kusemazinga Africa kankutoleko nate mu ggwanga libeddwanga erya Russia etandise muna okunoonyereza obadda eggwanga erya America ate linyigira mu kibayita obulumbaganyi buno oba batujju wabakolwako gye buvuddeko emabega kaawo mune akakiiko ke bataddewo kalonchize kubayita okunoonyereza kuli okwenjawulo nga kagamba nti kisooka ddala kasooka ne kagamba nti Ukraine eno yegatta ne basajja America n'ensi za Bulayi endala okuba nti bawagira ekibayita ebikolwa eby'obutujju ku ttaka lya Russia. Ababaka ba parliament mu ggwanga lya Russia bayisiza naga nti bayogedde olunaku olw'eggulo naga nti no kati baguddeyo kibayita okunoonyereza kwennyini kukyo kibagamba nti nebyaddakizo bagaana America eno eyinza okuba nti yali mu lukwe lwennyini nga yekobaana n'aba Ukraine ne bayekobaana n'abatujju ne balumba nago okuba nti mune bakola ebikolwa bino eby'obutujju era akakiiko bataddeyo kano kali mu kunoonyereza kalaba kagamba nti n'ebitongole bino ebyenjawulo biweebwa ssente ogenda maaso okuba bikola ebikolwa eby'ekitujju nga seeziyita mawanga gano nga America namawanga ate agali mu luse olumu that is America mune Bungereza okusinza ku munaffe amanyiddwa nga Nikolai Kadutunov ono wa kibiina kimanyiddwa nga ekya communist era nga omu ku members of parliament abatadde omukono munnange ku notice eno bo bagamba nti amawanga gano gonna aga Bulaaya ebyaddala gafunyeemu nnyo mu kuteekawo ebikolwa bino eby'obutujju nti era kyekibimu ku abo abasponsoringa ebikolwa by'obutujju ebyali mu City Hall eno emanyiddwa nga eya Colocas mu kibuga Moscow libwe kibuga Moscow omwezi gwe gutandika nga gugwako guli kakati no Russia jukira nti nebyaliwo byali binnyonnyini ddala kubanga kigambibwa abasajja bagenda maaso ne bakuba abantu 140 ne bafa abasajja basisemu kibayita amasasi ne bateekera n'omuliro akasolya ne kagwamu akahoolo eyo abamu ne bafa so abantu 12 bakwatibwa bo kuliko n'abasajja bana abenyigira mu kuba ndi mune bakuba amasasi bano bali bageza kuba ndi batoloka
nga bagga okuba beesogate mu ggwanga limeddwanga erya Ukraine. Akati no wano tuli kyali kibinyo bwe kityo. Newankubadde nga akabinya mu Afghanistan kaavaayo akamaddwanga Islamic State ne kagamba nti nno ke kagenze maaso okuba nti kakola ki kateekawo kye bayita okuba abantu n'okutta abantu. Russia n'abakulembeze wamu ne ba MPs bagamba nti nedda okusa ku bujulizi bafunye baga nti kitegeezo kirabika Ukraine eno yali yenyigiramu mu lukwe luno ate ng'ekire kiwa ebbeetu ggwanga eri America kubanga banywanyi ne buganga no bayidwanga ba Kiev nti bamu kwabo abali emabega waki w'obulumbaganyi buno oba batujju. Bagambye nti the US and its allies are today conducting terrorist acts on Russian territories with the hands of ISIS and Ukrainian special services. Bwalio Kadino Tovo yagambye nti eggwanga eri America ne banywanyi baabwe olunaku lwaleero bali kuba munange balumba eggwanga erya Russia nga balina emikono gye batadde ssente emikono gy'abatujju bano nga bayambibwako nate amagye ag'eggwanga erya Ukraine. Naga nti no we demand that the political leadership of US and Ukraine as well as the intelligence services of these countries be held criminally liable for organizing, financing and conducting terrorist operations directly against Russia and the entire modern world. Naga no ensonga eyo tusaba nesse kusaba yenna nti obukulembeze buveeyo obw'eggwanga erya America n'obw'eggwanga erya Ukraine n'abakesi bonna batumye mu nsonga zino era bave bakunye eggwanga erya America n'eggwanga erya Ukraine okuba nti benyinyini be bateekateeka ne bataamu ssente n'okugenda mu maaso okuba nti munange bakola ebikolwa bino eby'ekitujju ku ggwanga ery'eggwanga erya Russia wamu n'ensi yonna ey'ebiseera bino n'ebiseera ebijja. Era mu n'ekiwandiiko kino bakiwandiise ababaka ba palamenti ne bakisako omukono era kwaliko ne philosopher amayiddwa nga Alexander Dugin kubanga ono kigamba nti n'omuwala we lumu bambi yattibwa mu Agasti 2022 amayiddwa nga Dalia. Kigamba nti nno bali baga kuba ndi basanyawo kitaawe professor nene battamu ate muwala we. Akati bwe twogerera bano abanoonyeza b'eggwanga erya Russia bagamba nti no Kiev eno gye basimbyeko gye bayita olukongoolo yemu ku eyo ye bagamba nti no ya organizinga bomu zino ezaalubisibwa abasajja bano okuba nti bavaayo ne batta abantu n'okwalinga of course yo Ukraine ebyegaana egamba nti no bino sibimanyi. Kale nkujja muganda nga tuliza kutoka mu ggwanga nate limayiddwa nga erya Israeli. Kyeki mu ggwanga erya Israeli jukira prime minister wa Israeli amayiddwa nga Benjamin Netanyahu we twogerera ku lunaku lwa Sande yavuddeyo yakyusizamu kye bayita ebimu ku ebyo yayogera n'agamba nti nno bino babadde bateeseza nti waliwo kye bayita ceasefire okuteeseganya bakyakulimu ayinza okuba munaye abikusazizaamu. Yagambye nti nno kyalina okukola kiri kimu kyokka yalonkinze new offensive okuddamu okukola kye bayita olulumba mu maserengeta ga Gaza nga kyatunudde kikibuga ekimayiddwa nga ekya Rafah. Era yo no yagambye nti kyalina okuba kiri kimu kyokka balina okwachivinga oba okufuna kye bayita victory over Hamas. Prime Minister yavuddeyo n'agamba nti nno yennyini yakakasira n'agamba nti kye bayita operational plan okuddamu okuba ndi balumba bali baddamu okuba ndi bakola kye bayita ennumba zaabwe ez'amaanyi mu bupya obw'ekitalo bakozesa amagye ga Israeli balumbe Gaza eno balabe nti panje balina okusooka luli ey'okusengula abantu bonna bateeke babateeka kijja bakolera. Naga this is the right thing both of operationally and internationally. Kyekigenda okuba nkisinga sengula abantu bajjewo batajjago abantu batwala then gulumba aba Hamasi bakube nga abantu baliyo bavuddewo. Nava n'agamba nti no this will take time but it will be done. We will enter Rafah and we will eliminate the Hamas battalions there for one simple reason. There is no victory without entering Rafah and there is no victory without eliminating the Hamas battalions there. Benjamin wetu yagambye kijja kutwala akaseera okukikola ne tujja kuyingira mu Rafah era tujja kusaanyawo tugirewo ddala Hamas obinawe bwa Hamas lwansonga emu yokka bweti. Tewali buwanguzi bwajja kuba tufuna nga tetuyingidde mu Rafah era tewali buwanguzi nabumu bwajja kuba tufuna nga tetusanyizaawo bubinja bwa Hamas. Bwatu basajja bavudde naawa speech nga yogerako nga asinkana munanga amaze okwandi asinkana abamu kwabo ab'eŋŋanda b'abantu abawambibwa abantu baabwe abasajja ba Hamas batwala eri mu Gaza. Olabazo basinkana munene abagamba ebigambo ebyo wammanga n'addamu n'abagamba nti nno kati nabigamba nsi
But those who say I am not doing everything to return the hostages are wrong and misleading. And those who know the truth and still repeating this lie are causing unnecessary grief to the families of the hostages. Yagamba nti no aboogera sina kyenkola kuba nti nnunula abantu abawambibwa okubazza nti bakyamu nnyo era babawubya. Nagamba nabo bonna abamanyi ekituufu ne buli kiseera nga bagenda mu maaso nga baddiŋŋana obulimba bali mu kuleetera kunyolwa eri amaka gaabo n'ab'eŋŋanda baabo abantu muna nga bawambibwa. Bw'atyo Prime Minister bwe yagambye Benjamin Netanyahu ku nsonga zino. Mune bino babyogeredde nga yegambye nti nno already yabadde amaze okugamba nti nno ye mweteefuteefu okuba ndi bateesa. Kino kijidde nga of course wayise wiiki namba ng'eggwanga lya Amerika yagaana okuba ndi muna erironda mu UN Security Council resolution gye baayisa luli naga walina okuba kye bayita immediate ceasefire mu Gaza wiiki ewedde ku lunaku lwa bbalaza. US eggwanga lya Amerika libadde lijja butereevu nga liddamu buli kaseera nga lirabula Isirayiri eri okulumba Rafa nga bagamba nti singa n'okikola ekyo abantu ba Palestine ati bene babeera badde mune bagenda mu ggwanga badde babeera mu kitundu ekyo kali wokirumba kizo bagana ogera kutta abantu bayitirivu nnyo. Isirayiri egamba nja bafunye bagenda okuba ndi mateeka naye okwatena kwanga afunawo balasa okuba ndi bakola ki bayita ennumba ez'enjawulo. So bino bye twogerako munaffe n'okwadde nga bagamba nti waliwo enjogezaganya ezigenda mu maaso naye muganda wange embeera ekyali mbi mu ggwanga nemeddwanga erya Palestine kwetwogerera abagabi b'obuyambi 7 battiddwa kuliko mu Australia n'omungereza battiddwa mu Gaza. Kigali tine ekikompola munaffe ekya Isirayiri kyagenze kuba emmotoka yaabwe emmotoka era eri wakazi bano ng'ate ekyewuunyisa mu emmotoka yadde nnambe bulungi nnyo ng'eraga nti etwala buyambi. Akati Amerika wamu ne Bungereza buli omu kati munne yeemagaza. Australia bamasa abantu baffe abali mu kuwa abantu obuyambi kyemwagala kiri kimu kyokka tweyame tugende tino twetamiddwa okutwala obuyambi twekera okuba ntuwa obuyambi abantu bano baffe enjala. Kakati ab'ekitongole babadde ekitongole kino ekigaba obuyambi bakita World Central Kitchen baali bava kutwalayo obuyambi ku warehouse bagenda okugabira abantu abali munange entalo abanyigiriziddwa emmotoka yabwe neekubibwa ekizuka abantu ne bafa abantu 7. Era ekitongole kino kyavuddeyo nekigamba nti nno ebyaddala bapozinze kati operation zaabwe paka emaze okudda mu nteeko bajja tuwulira ki ekinaddako okuba bakikola mu maaso eyo. Yateekawo ekibiina kino ekitandikawo amayiddwa nga Jose Andres yavuddeyo mu n'anenya Isirayiri olw'okuba emmotoka yaabwe n'okutta abantu baabwe. So etwogerera ate amali agava mu Palestine baluga eti nno ddala ate abakozi bano baali babadde n'ekibayita bulletproof vests nga ziriko kye bayita charity logo nga ziragira ddala nti bannaaye ffe tuli bayambi tuli bayeekera tetuli balwanyi tetuli ki tuli bagabi ba buyambi. Kale eggwanga erya Isirayiri kirikoze kiri kimu kyokka bagenda nti naffe tugakwanga poliisi tugakunoonyeza tulabe tujakwa tuvayo na lipoota anate ejjokulaga ddala kituufu kye twakoze oba si kituufu. Bwe kiba kituufu maybe tunavayo ne tukola ki ne tubenenyeza naye nga kyo twakikoze abagabi b'obuyambi munaffe abatuwuliriza 7 bafu mu Gaza emmotoka yaabwe yakubiddwa ekizuka. Otubuuza munaffe atuwuliriza wakati w'Abafirisuuti n'abanaffe Abayudaaya Kaluma Nywera avaawa. Okyali mu program Kaluma Nywera. Alright butereevu tukyali ffenna program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange tutunya Kaluma Nywera waava wakati w'eggwanga limeddwanga erya Isirayiri yite Bayudaaya oba Bayudaaya bano mpozisaako n'eggwanga limeddwanga erya Palestine bayita Abafirisuuti. Mu mbeera bwe zityo Kaluma Nywera avaawa mu nsonga zino zonna. Twalaba nti obukulembeze w'abasajja n'abakazi bano betwogerako watye baziba nga bakyusa obukulembeze bw'enjawulo watye banyiiza Katonda mu mbeera ez'enjawulo. Twalaba munange okuva ku bakabona ne twalaba okugenda ku balamuzi ne katuli ku bakabaka ab'enjawulo abazibazze nga bakyukakyuka Katonda bamunyiizanga naye kye yakola nga mu kunyiiga kwe munange abagabula mu mukono ogw'abalabe ne bakolako mu mbeera bw'etyo. Naye nno tetulina kuba nga ate mune tuzikiza naffe tulina okuba tugenda maaso naggamba nti nno n'okumanya gwe munange atuwuliriza biki ebyalingawo mu kaseera ako kubanga bw'otunidde embeera nga bwe yali nayo embeera kati nga bweri obudde buno of course waliwo kye bayita connection naye okugattagatta ebintu biki ebyaliwo ku biseera ebyo nakati ebiriwo mu kaseera kano kennyini. Abasajja bali mu kuba nti beekuba betta bagenda mu maaso okuba nti munange tebazikiza baga nti olina okusaanawo kubanga oli ku ttaka lyange. Abo abakyogera ekyo
abajibije aba Palestine naye ate n'Abayisirayiri bagamba naffe ettaka lino lyaffe kubanga Katonda yalituwa nagano tugobeko namu n'abaliriko. Akati nawe tuli mugara wange ku bwakabaka obw'enjawulo obwali bugenda mu maaso okwali bubeerawo, naye twalabanga ebiseera ebisinga obungi abaana ba Isirayiri Mukama Katonda byajja mu nsi gye bagamba ensi ey'Emisiri mu nnyumba ey'obuddu nga balasa okuba ndi bakola ebintu ebyambyone. Mukola ebyambyone Katonda yanyiiga. Twaluka ne ku level egamba nti nno obwakabaka buno obwa Isirayiri bwali wamu bwonna jjukira, ne baluka ekiseera ne bwegabanyaamu. Ne tulaba obwakabaka abamu nga bafuga ebika bibiri byokka byokka nga basinziira mu Yerusaalemi, ennyumba ya Yuda n'ennyumba ya Benyamin. Ate obwakabaka obulala era obwa Isirayiri bwali bwekutuddemu nga bufuga ebika 10 ku ebyo 12 eby'abaana ba Isirayiri. Akano enjawukana ezaali zibeerawo bwe zityo mpola mpola mu kaseera ako. Naye nno baali banasa okuba ndi munebalaba ekitanga banasa okuba ndi beegatta. Okwegatta balwanyise nate abaali balumba naddala bakabaka abaali ababafirisuuti bali bageza okuba ndi babalumba okuba ndi bagamu okuba ndi batwala kibayira ettaka. Then namalako okuba ndi beegatta naga nti owaye twegatte kubanga ffenna tuli omuntu omu. Jukira bali banasa okuba ndi bo bennyini banasa okukwatagana nga tebakyerumba nnyo kwekuba. Isirayiri obwakabaka obwo nga ebika tebikyerumba nnyo okuba nti beekuba. Kali nga bagamba nti omulabe ffe tulina omulabe omu yekka oligera okuba tukola ki tusaanyawo munnange atuwuliriza. Akati mu mbeera bwetyo twalaba era kiga nti nno twali tulaba kabaka afuga. Era olwatuuka lumu mu mwaka gwali gwokusatu ogwa Koseya mutani wa Era kabaka wa Isirayiri ng'ali mu kuba nti afuga, Keezeekiya mutani wa Akazi kabaka wa Yuda nina naleka naye okuba nga afuga. Yuda efunye kabaka, obwakabaka tuyita obwa Yuda bufunye kabaka waabwe, kabaka nga ye Keezeekiya. Naye ate era mu mbeera y'emu gye bayita Isirayiri nayo ng'efunye kabaka amayiddwa nga Kozeya naye ng'ali mu kuba nga afuga Isirayiri. Kye nagambye ekyo nti mwakadde nga bonna baali ba Isirayiri bali bwakabaka bumu, bano baafunamu obutakkaanya ne babwawula. Kati tulaba kati obwakabaka buli ebika 10 ebirambirira bikulemberwa Koseya. Ate bino ebika ebibiri ebya Isirayiri ekya Yuda n'ekya Benyamin bikulemberwa Keezeekiya, era nga yo bafugamu naye basinzira mu Yerusaalemi ewali munnange ewali Namulondo oba mu kibuga kya Dawudi kye yazimba, era batambulire batyo bigere by'abajjajjaabwe. Akati mugara wange mu kiseera ekyo Keezeekiya kabaka wa Yuda yali aweza emyaka yaweza emyaka 25 weyatandika okuba nti munanga afuga, era nga yafugira emyaka gyali 29 beddu ng'afuga asinziira mu Yerusaalemi mu kibuga awo webakwa munange ezaliza Namulondo waabwe oba entebwe yali oba olubiri lwa kabaka lwali awo. Era nga munnaffe atuuliriza kiga nti noono yakola ebirungi byali birungi nnyo munnaffe eby'amaanyi mu maaso ga Mukama Katonda, era nga Dawudi jjajjaabwe munnaffe byakolanga noono yatambuliranga mu bigere bye ebimu ebyo. Akati nno kigamba nti Keezeekiya ono yajjawo ebifo ebigulumivu n'amenya empagi era n'atemera ddala munnaffe ne baseera bakatonda babasajja bano balimu abasinza. Kigamba nti nno tiyakoma ku ekyo, yamenya omusota ogwali ogw'ekikomo Musa gwe yakola. Kubanga okutuusa mu kiseera ekyo munnaffe atuliza abaana ba Isirayiri bali bakyagenda mu maaso okuba nti munnange bagwotereza obubaani obw'enjawulo omusota ogw'ekikomo ogwali ogwa Musa. Naye Keezeekiya kye yakola yagamba nno guno gwali just kikomo bukomo, era n'agusaanyawo n'agajja gumenyaamenya. Era kye yakola ye kigamba nti nno yeesiga Mukama Katonda we owa Isirayiri n'agamba nti nno ajja gumenyaamenya, era mu gumenyaamenya ekikomo ekyo kyayitanga ekikomo just, tewaliwo kyonna munnange kyakola ki kyamutuukako. Era kigambibwa nti nno ono omusajja kye yakola tewaliwo kabaka yenna mu bakabaka abaaliwo that abaali ba Yuda abaali bamufaanana mu mbeera zonna bwe zityo oba bamusooka wadde oba oliawo abamuddirira. Ono yakikola yalaga obuvumu naga ekijja kijje nsanyizaawo bino byonna mu mukono oba mu maaso ga Mukama Katonda oba mu linnya lya Mukama Katonda. Kigamba nti nno Keezeekiya ono yeegatta ne Mukama era teyaleka kumugoberera, era kigamba nti nno teyaleka yona kukwata biragiro bye, yakwata biragiro bya Mukama byonna bye yalagira Musa nabira ng'abikwata. Era mu kaseera ako awo Mukama Katonda n'abanga naye, era buli gye yagendanga yonna n'afunanga omukisa. Era teyakoma ku ekyo, n'ajemera ne kabaka wa Bwasuuli onagambye Asiriya n'atamuweereza nga banne baalinga. Era munnange yafuna n'amaanyi ag'ekitala ag'enjawulo
n'akuba Abafirisuuti okubatuusa Gaza. Yabatwala paka Gaza n'ebitundu munange byetoolodde waawo, era n'awamba munange ekigo eky'omukuumi wamu n'ebibuga ebiriko bbugwe ebyali byetooloddeawo mu Gaza. Kati ozowuli ekigenda mu maaso n'olunaku olwaleero, ekibuga Gaza kyaliwo dda, kyalabika dda olwanana lw'e Gaza olwo. Kati nno okwanagana kwaliwo, era bani abatwalaga mu maaso munange ekintu kino. Akati owulira kabaka wuuyo amayiddwa nga Keezeekiya kabaka Yuda agenda maaso kuba nti alwana, akuba kibagita okukuba, n'atwala Abafirisuuti entyagi okubatuusa Gaza, era n'awamba ebitundutundu ebigo ebyali biriranyewaawo n'ebitundu byonna ebyali biriko bbugwe, n'aba nga abisobola kuba nti abiwamba. Tweyongere munaffe atuliza munne lwali lumu olwo mu mwaka ogwokuna ogwa kabaka amayiddwa nga Keezeekiya, gwe mwaka ogw'omusanvu ogwa Koseya mutabani wa Era kabaka wa Isirayiri nga alikwati yafuga. Munnange Salumaneseri ono kabaka wa Bwasuuli n'alumba Samaliya n'akizingiza. Naga nno Samaliya ye watwanga kabaka amayiddwa nga Koseya gye yatuulanga eri nga gyafugira ebika ebya Isirayiri 10 ebirambirira. Akati kabaka wa Bwasuuli alumbye Samaliya obwakabaka buno, alumbye olubiri n'abazingiza bonna. Era emyaka 3 munaffe bwe gyayitawo, Samaliya nga kizingiddwa kubanga nakiwamba, ne bakimenya era ne bakiwangula. Era munaffe gwe mwaka gwe gumu ogwo myaka 3 nga baze kuba bakiwangula, wali omwaka ogw'omukaaga ate eri kusaidi ya munaffe kabaka Keezeekiya kabaka wa Yuda, ate ye munange nga gwe mwaka gwe ogw'omwenda ogwa Koseya kabaka wa Isirayiri. Awo kabaka wa Bwasuuli kigamba naffe yatwala Abayisirayiri ng'abasibe e Bwasuuli ng'abawambye. Juke yalumba kibayita Samaliya mu lubiri lwabwe, n'alukuba n'alumenya, n'ajjamu abantu ab'enjawulo ne banyaga. Mu kunyaga mulimu abatwala ng'abasibe, era munange yatwala abaana ba Isirayiri ng'abasibe e Bwasuuli. Abamu n'abateeka e Kaala, abalala n'abateeka e Kabooli ku mugga ogw'Gozaani, n'abalala n'abateeka mu bibuga munange ebya Amamedi. Kubanga kigambibwa nti bano abaana ba Isirayiri bano baali tebagoberera eddoboozi lya Mukama Katonda waabwe, era kigambibwa nti basoba endagaano ya Mukama ne Musa omuddu wa Mukama Katonda byamaze abalagidde, ne batakkiriza kubiwuliramu munnaffe newankubadde munange okubikola. Kakati n'owulira ekiriwaawo, mujeemedde Katonda naye abagabudde mu mukono ogw'omulabe, omusajja w'omulabe naye abatutte ng'abaddu. Kati muli mu mikono gye mu mbeera bw'ekyo. Munnanga omwaka ogwali ogw'e14 ogwa kabaka Keezeekiya nga yafuga Yuda, mu kiseera ekyo kabaka amayiddwa nga Senakeribu ono kabaka w'e Bwasuuli n'atabaala ebibuga byonna byonna ebiriko enkomera ebya Yuda, n'abimenya era n'abiwangula. Basajja beemeze bakoze ki? Bane bagamba nti no, you know what, balina okuba ndi bawangula. Era awo mu kaseera ako munaffe atuliza Keezeekiya kabaka wa Yuda n'atumira kabaka wa Bwasuuli e Lakisi, n'amugamba nti nno nyonoonye ndeka era okole ki oddeyo. N'amugamba naye munnange bw'ononsalira nja kubikuwa. Awo kabaka wa Bwasuuli munaffe atuliza n'asalira Keezeekiya kabaka wa Yuda effeeza talanta zaali 3 birambirira, mpozi ne zaabu etalanta 32. Era Keezeekiya munaffe mu kukyokwa ekitalo maze okuba nti alumbibwa, amaze okuwanika, awanise, akkiriza omusajja amusalire naye amusalidde. Munnange Keezeekiya mu kiseera ekyo kyeyakola, bamusalidde balina okuba nti awaayo okuwona, era kyeyakola kwe kubambulula feeza zonna ezaali mu nnyumba, wulira, eya Mukama Katonda, n'eyongaga byonna ebyali mu nnyumba ya kabaka. Era mu biro ebyo Keezeekiya tiyakoma ku ekyo, n'abamba ne zaabu yenna eyali ku nkizi eza yeekaalu ya Mukama ne ku mpagi Keezeekiya kabaka wa Yuda zali munabaza okola ki, zali abisseeko zonna ne babijjako. Era n'akola kyeyakola, n'ajjako kibayita zaabu, n'ajjako feeza, n'aziwa kabaka wa Bwasuuli, kubanga amugambye munnange bwe kiba ku ekyo munnange obutatulumba obutatutta omaze okuba nti otuzingako, yogera kyoyagala n'aliwa. Munnange awo kabaka wa Bwasuuli ng'ali e Lakisi n'atuma, yatuma Talutaani ne Labusalisi ne Labusaake nga yima e Lakisi yali agenze,
yabatuma munange eri kabaka Keezeekiya nga balina ejje eryali eddene nnyo okulumba munange Keezeekiya kabaka wa Yuda eyali e Yerusaalemi. Munange bwe baatuuka e Yerusaalemi ne bayimirira ku lusalosalo olukutuliramu munange mazzi agava mu kidiba ekyali mu luguudo lw'ennimiro Awonyezebwa ng'engoye. Awo munange bwe batumya kabaka, abakungu ba kabaka bano okwali Eliakimu mutabani wa Kirukiya eyali omukulu w'olubiri, kwaliko Sebuna omuwandiisi, kwaliko Yowa mutabani wa Asafu ono omukumi w'ebiwandiiko, ne bagenda munange okumusinkana. Batumya ge basinkane kabaka. Munange mu kiseera ekyo Labulasaake n'agamba nti nno bannange mugambe nno Keezeekiya nti bw'atyo bw'ayogera kabaka omukulu ew'Abasuuli nti weesiga ki? Weesiga ki? Oyogera bigambo byakamwa, olina amagezi n'amaanyi ag'okulwana. Naga nti ani nno gwe weesiga n'okunjemera n'onjemera? Namugamba nno Abamisiri gwe weesiga, nga weesiga Misiri ebyaddala. Naga gwe weesiga Misiri lwe lumuli munnange olwattiifu olufumita ekibatu kyoyo inaina abeera atwesigamyeko ng'omuggo. Namugamba nti kabaka w'Emisiri bw'atyo munnange bw'ali eri abo nabo n'abamwesiga, alinga lumuli wesigamako lukusala kibatu omusaayi ne guyiika. Akati no naayonga namugamba nti nno naye bwe munangamba nti nno twesiga Mukama Katonda waffe, naga nti nno siye wuuyo Keezeekiya gwajjiddewo ebifo bino ebigulumivu wamupozi n'ebyoto bye. N'agamba nti nno Yuda ne Yerusaalemi nti era munaasinzanga mu maaso g'ekyoto kye nga kiri mu Yerusaalemi, siyo gwe musinza. N'agamba nti kale nno kambasoomoze ku lwa mukama wange kabaka w'e Bwasuuli, nja kukuwa embalaasi 2,000 bw'onooba onoosobola okuzifunirako abazeebagala. Nambuuza ekibuuzo n'amugamba nti nno ebyaddala oyinza ddala gwe okwaŋŋanga omu ku ffe asembayo obuto mu gye lya mukama wange nga weesiga Misiri olw'amagaali nawamupozi anaabo bagenda okuba beebagala embalaasi? Naga nti nolowooza nga nalumba ekifo kino okukizikiriza kyonna nga Mukama si yanyamba? Naga Mukama yennyini yanyamba nti lumba ensi eyo ogizikirize. Bagamba kabaka Keezeekiya. Awo munnanga atuuliriza mu kaseera ako kennyini Eliakimu saako Sebuni saako ne Yowa munene bagamba omukungu Omwasuli nti no tukwegayiridde yogera naffe mu lulimi Olusuuli kubanga tulutegeera, naye tuyogera naffe munange mu Lwebbulaniya ng'abantu abali wali ku kisenge mune bawulira. Awo omukungu Omwasuli n'addamu n'abaga nti nno mulowooza nga mukama wange yantuma kubuulira mukama wammwe nammwe mwenna mweka ebigambo bino? Naga nti no yantuma okubabuuliramu ebigambo wamupozi n'abasajja bammwe abo abatuula ku ntikko y'ekigo abanatuuka n'okulya empitambi yaabwe wamu n'okunywa omusolo gwabwe nga mmwe. Munnange mu kaseera akawo omukungu wa kabaka kyeyakola n'ayimirira n'alangirira mu lulimi Olwebbulaniya mu ddoboozi munnange ery'omwanguka nti muwulire, muwulire kabaka omukulu owa Bwasuuli kyabagamba. Munnange yagamba nti nabalabula nti no Keezeekiya aleme kubalimbalimba kubanga tayinza kubawonya. Mwebenyitesa kubawonya, tasobola kubajja nate kubataasana mikono gye, tasobola bajja mikono gyange. Naga era Keezeekiya tabeesiganga era teyesiganga ki bw'atyo nga omusajja ono bw'agamba abantu bano temufanga yinaga nno temwesiganga omusajja ono nti Mukama talirema munnange okutukolera ffe wampozi n'ekibuga kino. Naga tekirigabulwa mukono gwa kabaka wa Bwasuuli, kijja kugabulwayo. Naga temuwulizanga Keezeekiya kubanga kabaka wa Bwasuuli agamba nti mutabagane nange mufulume mweweeyo gyendi, olwo buli omu analya ku kibala oba ku bibala eby'emizabbibu egijje gyenye egya kabaka wa Bwasuuli munnaffe n'ebyemitiini gye byonna, era ne munywanga ne ku mazzi ag'omu nzi zaabwe okutuusa lwe ndijja
ne mbatwalira ddala mu nsi efaanana ensi yammwe, ensi ey'eŋŋano n'omwenge, ensi y'emigaati n'ensuku, ensi ejjudde emizabbibu, ensi y'amafuta ag'emizayituuni wamu n'omubisi gw'enjuki. Nagamba eri balamu muleme kufa. So temuwuliza Keezeekiya bw'abasendasenda ng'abagamba nti Mukama ali bakolera. Ekyo mukiwulira ekyo. Sajja ali bali mu kuwabya abantu. Munnange mu kaseera ako yagamba nti waliwo Katonda yenna ku bakatonda b'amawanga eyali alokodde ensi ye mu mukono gwa kabaka w'Abasuuli. Akimubuuza ekibuuzo ekyo. Nagamba bali ludda wa bakatonda b'e Kamasi n'ab'e Alupadi, bali ludda wa bakatonda b'e Sefazeyimu, ab'e Keena n'ab'e Yiva baliwa? Naga balokola Samaliya mu mukono gwange oba? Naga bani ku bakatonda bonna bano ab'ensi abalokola ensi yaabwe mu mukono gwabwe, olwo Mukama alyoka alokole Yerusaalemi mu mukono gwange. Naye abantu munafatuliza ne basirika ne batamuddamu kigambo na kimu, kubanga ekiragiro kya kabaka kyali nti nno bwekyo bwe kyali nti temuddamu. Owulidde? Kabaka yabaga temuddamu, ne ayogera ki temuddamu, nandi basirika ne beraddamu. Munnanga awo Eriyakimu eyali omukulu w'olubiri wamu ne Sebbuna omuwandiisi, saako Yowa omutani wa Asafu ono yakumanga ebiwandiiko, ne baddayo eri Keezeekiya bamaze okulangibwa munnaffe. Era mu kuddayo munnaffe baddeyo nga bayuziza ebyambalo byabwe, ne bamubuulira ebigambo byonna Labulasaaki byakoze eki byabagambye babyayogedde byazze eri kabaka waabwe eri oweri munnange ow'Abasuuli. Mu kaseera ako olwatuuka kabaka Keezeekiya bwe yakiwulira ngedde babakongedde babugamba emigambo ebinene ebyenjawulo ebyali ebyabulabe ennyo bityo, nayuza ebyambalo bye era kigamba nti neyeesiiga n'evvu n'ayingira mu nnyumba ya Mukama. N'atuma Eriyakimu eyali omukulu w'olubiri ne Sebbo omuwandiisi n'abakadde bonna ab'okubakabona nga bambadde munnange ekkutiya, ne batuma eri Isaaya nabbi mutani wa Amozi, ne bagamba Isaaya nti bw'atyo bw'ayogera Keezeekiya nti olunaku luno lwa buyinike era lwakwenenyezebwa na kuvumibwa, kubanga abaana batuuse okuzaalibwa, so tewali naddala amaanyi ga kuzaala. Namugamba nti mpozi Mukama Katonda wo anaawulira ebigambo byonna ebya Labusake kabaka w'Abasuuli, mukama we gwe yatuma okuvuma Katonda omulamu, alyoke amukangavvule olw'ebigambo ebyo Mukama Katonda byawulidde. Amuwabira ng'ayita mu nnabbi. Munnanga wabaddu ba kabaka Keezeekiya kye bakola, ne bajja eri Isaaya. Awo Isaaya n'abagamba nti nno bwe mutyo bwe bamugamba Mukama wammwe nti bw'atyo bayogera Mukama nti totya bigambo by'owulidde. Abaddu ba kabaka w'Abasuuli munnange bakoze eki? Bibanzivodde. Namugamba laba, n'ateeka omwoyo mu ye, bw'anaawulira olugambo n'addeyo mu nsi ye, nange ndimuzikiririza mu nsi ye nga nkozesa ekitala. Katonda yayogera baaba. Ayita mu Isaaya nabbi azzayo obubaka. Munnange awo Labusake n'addayo munnange n'asanga kabaka w'Abasuuli ng'avudde e Lakisi ng'alwanyisa ab'Eribuna, n'agenda gy'ali. Kabaka we otogeko munnange w'Abasuuli bwe yawulira nga boogera nti Tiraka kabaka wa Ethiopia amulumbye okumulwanyisa, n'atumira Keezeekiya ababaka, nate ng'amugamba nti nno mugende mumugambe Keezeekiya kabaka wa Yuda nti Katonda wo gwe weesiga tali kulimbanga ng'agamba nti Yerusaalemi munnange kirigabulwa mukono gwa kabaka waki w'Abasuuli, sijja kivaamu nakitwala nkitutte. Munnange namugamba nti nomugamba nti wawulirako bakabaka bali mu Bwasuuli bonna bye bakola ensi zonna nga bazikiriza ddala. Namugamba oba wawulirako ekyo nga bakikola naggwe ddala oliwona. Era neyewana n'agamba no bajjajjange bazikirizanga ebuga nga Gozaani, nga Kalaani, nga Lezeefu,
ne batta Abedeni bonna abali mu Terasaali. Naga nti waliwo ku bakatonda baabwe eyasobola okubawonya. Mune kabaka we Kamasi namuga nno ali ludda wa wampozi ne kabaka owa Alupadi saako ne kabaka w'ekibuga ekimanyiddwa nga Sefazayimu owe Kaana saako mpozi n'owa Iva. Ababuuza bali ludda wa bajje Katonda abajje nga nsooka nti abayamba kubanga ono alumbye ekibuga akuba nti akisanyawo buli kimu ekitwala dda. Munnanga awo Keezeekiya kabaka wa Yuda kyeyakola n'atoola ebbaluwa mu mukono gw'ababaka bemaze okuba nimunenga asindika eri mu Bwasuuli n'agisoma. Munnange ekyeyakola nga maze gikwata ebbaluwa agisumuludde bw'ati naga nti anisiga esomera wano. Kyeyakola n'ayambuka mu nnyumba ya Mukama n'ajanjululiza eyo mu maaso ga Mukama. Awo Keezeekiya kabaka kyeyakola n'asaba mu maaso ga Mukama n'ayogera nti no, ayi Mukama Katonda wa Isirayiri atuula ku bakerubi, gwe Katonda gwe wekka ow'obwakabaka bwonna obw'ensi, gwe wakola eggulu n'ensi. Tega okutuukwo ayi Mukama owulire, zibula amaaso go ayi Mukama olabe, owulye ebigambo bya Senakeribu byatumye omuddu we okuvuma Katonda omulamu. Mazima Mukama bakabaka b'e Bwasuuli bazikiriza amawanga n'ensi zaabwe, era baasula ne bakatonda baabwe mu muliro, kubanga ebyaddala tebalina bakatonda, bali just bakatonda bano abaakolebwa obukolebwa n'omulimu gw'emikono gy'abantu. Agati emiti n'amayinja kyava basobola munango okuba ne babizikiriza byonna biggwawo. Naye kale nnyo ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukole tutya? Naga tulokole tukwegayiridde mu mukono gwe. Obwakabaka bwonna munango obw'ensi bumanye nga gwe wekka gwe Mukama Katonda. Musajja akowoola, kabaka Keezeekiya akowoola, aloopa mu mbeera munange bwetyo. Ng'okuloopa kugenda mu maaso, mugana nga atuuliriza eri Mukama Katonda abataase. Munnanga awo Isaaya mutabani wa Amozi n'atumira Keezeekiya kabaka n'ayogera nti no bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti kubanga onsabye olwa Senakeribu kabaka wa Bwasuuli nkuwulidde. Kino kye kigambo Mukama kyayogedde ku ye. Wulira nti omuwala wa Sayuuni atamanyanga musajja akuŋŋodde akusekeredde, ate omuwala wa Yerusaalemi akunyenyerezza omutwe. Ani gw'ovumye gw'ovudde? Ani gw'olumirizzaako eddoboozi lyo n'oyimusa waggulu amaaso go? Ye mutukuvu wa Isirayiri. Ayogedde ebigambo ebyo yogera ku ani kabaka wa Bwasuuli. Munnange yaga nti otumye ababaka bo okunneewanikirako nga bwe wakozesa era amagaali go n'owangula entikko z'ensozi ez'e Lebanooni. Weeyamye nti eyo watemayo emivule egisinga obuwanvu n'emiti minene egisinga obulungi, era nti wasensera dda mu bitundu byonna byonna by'ebibira ebisinga okuba ebikwafu nga weewaana. Nze mpulira nanga nti weewanye nti nsimye enzizi, era nti nywedde amazzi ag'abannamawanga, era ebigere by'abaserikale bange mbubikaliza emigga gyonna egy'Emisiri. Nabuuza tewakiwulirako nti nze nateeka ebyo byonna edda, nze nabiteekateeka ebyo byonna byewulabako, era kaakano mbituukiriza. Nakuwa ebibuga ebiriko bbugwe okubifuula amatongo, bajja mbona ne baggwamu amaanyi ne batekemuka ne bajereberawo ne babeera awo, era abanga munnange essubi ery'omuttale, era ng'omuddo ogumeze waggulu ku nnyumba, era nga neekaze nga tennakula. Ne mmanyi okutuula kwo n'okufuluma kwo n'okuyingira kwo, ompozi ne bondalukirako bino nambimanyi. Kakano olw'okulaluka kwokwo n'okundalukirako, namugamba nti nno kyajja okukola kiri kimu kyokka, obusungu nga butuuse ne mu matu ge gawulira. Naye kakano kyojja okukola kijja kimu kyokka kyokka kigenda okukola akulaga nti ddala sirina tondera kamanyiiro. Nja kuteeka eddobo lyange mu nnyindo zo,
n'okuloba ndobe n'olukoba olwange nteke mukamu wako nkudize mu kkubo linyiri wayitamu ng'ojja. Awo Isaaya munange yabyogera ebigambo ebyo kyekoma ku ekyo n'agamba kabaka Keezeekiya nawe nno kano ke kabonero kekanaba kabonero munaffe akanaakulaga ebinaabaawo. Ekisooka mulirya mu mwaka guno ekyo ekimera kyokka, ne mu mwaka ogwokubiri ekyo ekinaavaamu okuloka, ne mu mwaka ogwokusatu musige mukungule musimbe ensuku ez'emizabbibu mulye ku bibala byamu. Naga nti nawe ekitundu ekifisseewo ekiwonye ku nnyumba eya Yuda munefe baga nti balisimba emirandira wansi ne babala ebibala waggulu, kubanga mu nsi emayiddwanga Yerusaalemi ebadde mu kibuga Yerusaalemi muliva ekitundu ekifisseewo ne ku lusozi Sayuuni abo abaliwona. Mukama maliridde munange okutuukiriza ekyo. Mukama kyava ayogera ku kabaka we Bwasuuli n'agamba nti nno oye talituuka mu kibuga kino, so talikirasaako nakasaale, talikyokerako wadde okikolerako munange oba kigebyeko simanya n'engabo ye, era talikituumako nantuumo zataka zonna okukyetoloola. Naga nti nno mu kkubo lye ekkubo lyajjiramu lyennyini omwiramu agenda okuddirayo ajja addayo nga bwe yajja. Naga so talituukana mu kibuga kino bw'atyo yogera Mukama Katonda, kubanga ndirwanira ekibuga kino okukirokola ku lwange mpozi ne ku lw'omuddu wange Dawudi, bw'atyo Mukama bagamba. Munange awo lwatuuka mu kiro ekyo malayika wa Mukama n'agenda natta mu lusiisira lw'Abasuuli abasirikale 18,015 era enkeera ku makya abo bonna bonnanga bafu muganda wange. Awo mu kaseera ako Senakeribu kabaka w'Abasuuli n'adduka n'addayo munange e Nineeve. Lumu bwe yali ng'ali mu ssabo lye munenga ali mu kusinza Katonda we amayiddwa nga Nisiroki, batabani be okwali Adrameleki w'omumpozi ne Salezeeri ne bamutta n'ekitala, era bamakuba ne bamutta ne baddukira mu nsi emayiddwa nga eye Alalati. Era nga badduse omutabani we amanyiddwa nga Esaladooni muli n'abeera nga yafuga mu kifo kye nga kitawe amazeyo okuba nti agenda, era nga bwe kiwe kyayogerwa oba we kyalangirirwa nabbi Eriya mu mbeera bw'etyo. Munnange mu biro ebyo kigambibwa gwe munafu atuwuliriza nti kabaka Keezeekiya n'alwala kumpi okutuuka okufa, era Isaaya nabbi mutani wa Amozi najja gy'ali n'amugamba nti n'omanyi ky'ogenda okukola muganda wange, teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Nabbi kasagamba ekyo muganda wange oba olina kutya buti sayatu yatya. Era awo Keezeekiya munafu atuwuliriza n'akyuka n'atunula ku kisenge neegerya Mukama n'amugamba nti nno Mukama Katonda jjukira kaakano ayi Mukama nkwegayiridde. Bwe natambulira mu maaso go n'amazima n'omutima ogutuukiridde obulungi nnyo munaffe nenkola ebirungi munnange mu maaso go. Keezeekiya n'akaaba nnyo amaziga. Bw'akaaba amaziga awo Isaaya nabbi bwe yafuluma naye nga tannakuba ng'ayita mu luggya olw'wakati olw'olubiri olwa kabaka, ekigambo kya Mukama ne kijja ne kimujjira ne kimugamba nti noddayo ogambe Keezeekiya omukulembeze w'abantu bange nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Dawudi jjajjaawo nti mpulidde okusaba kwo era ndabye amaziga go, n'agamba nja kukuwonya. Nawe ku lunaku olwokusatu kw'olinnyira mu nnyumba ya Mukama Katonda wenja okukuwonyeza. N'agamba nti ku lunaku olwo ndyongera ku nnaku zo ndyongera ku nnaku zo emyaka 15 beddu, era ndikulokola ggwe wamu n'ekibuga kyo kino ky'olimu mu mukono gwa kabaka wa Bwasuuli eri, era ndirwanirira munaffe ekibuga kino ku lwange nze ne ku lw'omuddu wange Dawudi. Katonda azzeemu nate munange okuba nti akola akwadiyo ekisa eri abaana ba Isirayiri ne kabaka wa Isirayiri mu mbeera bw'eti kabaka wa Yuda. Munnange awo Isaaya n'agamba nti nno muleete kati wemwogerera mulete ekitolaawo mulete eddagala emulaye ne bakireeta bulungi nnyo ne bakiteeka ku jjute erya kabaka Keezeekiya era n'awona.
awo Keezeekiya munaffe nanga amaze okuba nti awonye amaze okutereera n'abuuza Isaaya nti owaayi kabonero kiddala kakasa nga Mukama anamponya era nga ku lunaku munaffe olwokusatu olwo nja kusobola n'okugenda munange nyingire mu nnyumba ya Mukama. Isaaya kyeyakola oba Isaaya kyeyakola n'amuddamu n'amugamba nno kano ke kanaaba kabonero gy'oli akava eri Mukama akakasa nti ebeddala Mukama Katonda anaakola ekyo kyayogedde. Naga nti ekisiikirize kinaatambula kugenda mu maaso amadaala 10 oba okudda emabega amadaala 10. Ekisiikirize shadow kinaatambula amadaala 10 okugenda mu maaso oba amadaala 10 okudda emabega. Otaba musezi munanga Keezeekiya n'addamu n'agamba nti no ekisiikirize okugenda mu maaso amadaala 10 ekyo kyangu nnyo naye ate kidde emabega amadaala 10 kiwe kiba kizibu nnyo. Mune nabbi Isaaya kyeyakola n'engeri ya Mukama Katonda era Mukama n'azzayo ekisiikirize emabega amadaala 10 ng'ekyali madaala okuba kimaze okukola ki kigiddeko ku madaala aga Akazi. Mu mbeera bwekyo sasa nakakasa nti beddala Katonda byayogerako leka bituufu. Munnange mu biro ebyo binyinyini Keezeekiya amaze okuba nti awonyezebwa. Mu mbeera bwekyo Beroda ku Baladani ono yali kabaka wa Babuloni, kati yali mutabani wa Baladani, n'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira kabaka amayiddwa nga Keezeekiya, n'amuweereza n'ebirabo n'ekirabo. Namugaa nti no, you know what, kikirabo kuba nawulira nti wali mulwadde, kati amwandikidde ebbaluwa munnanga amuyozayoza okusituuka obulwadde, amweza n'ekirabo. Era awo Keezeekiya kyeyakola nayaniriza abaabireeta ebirabo byamuleetera, era teyakoma ku ekyo ng'omugenyi bwajja munnange osooka n'omulambuza n'ewaka, bamulambuza olubiri, balambuza olubiri abasajja bano abalesa ebirabo wamu n'ebbaluwa eyakabaka okuva eri munnange Babiloni. Mune n'abalaga ennyumba ye yonna, n'abalaga ebintu byonna eby'omuwendo ebyalimu, eby'omuwendo omungi ennyo nnyidala, n'abalaga effeeza wamu ne zaabu wamu n'ebyakaloosa byonna n'amafuta ag'omuwendo omungi ennyo mu nnyumba ye ebyalimu, n'abalaga n'ebyo ebyali ebyakabi ebyokulwanyisa, n'abalaga byonna ebyali birabika nti eby'eddala byali byakabi nnyo, n'abalaga n'ebyobugagga byonna byonna bwe byali. Era tewali kintu na kimu mu nnyumba eby'eddala newankubadde mu matwale ge gonna gonna nga kabaka Keezeekiya mune byataabalaga bano bavudde eri mu Babiloni, bwakabaka Babiloni. Munnange awo Isaaya nabbi najja eri kabaka Keezeekiya n'amubuuza nti owaayi abasajja bano boogedde ki naawe, era bavuddewa okujja gy'oli? Kabaka Keezeekiya n'amuddamu, addamu nabbi Isaaya n'amugamba nti no bava mu nsi ey'ewala eyo e Babiloni. N'amubuuza nti no owaayi balabye eki mu nnyumba yo? Keezeekiya kabaka n'amuddamu n'amugamba nti no byonna byonna ebiri mu nnyumba yange babirabye, tewali na kimu ne ku byobugagga byange byonna byonna kye sibalaze. Awo munnange Isaaya nabbi n'agamba kabaka Keezeekiya nti omanyi, oli ekigambo kya Mukama, laba kyokoze, ennaku zijja byonna byonna ebiri mu nnyumba yo n'ebyo bajjajjawe bye baakola ne batereka okutuusa olunaku lwaleero bigenda kutwalibwa e Babiloni. Naga tewali kintu na kimu ekirisigala, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda. Naga ati era balitwala abamu ku batabani bo wamu ne bazzukulu bo ne batwala emunaffe eyo ne babeera nabo eyo nakuba nti baweereza mune mu lubiri lwa kabaka owa Babiloni. Kyega bajja kufuuka baddu ku si kunyiiga. Munnange akakeezeekiya kabaka yakitegeera, yamugabugaye munnange. Awo Keezeekiya n'agamba Isaaya nabbi n'agamba ekigambo kya Mukama kyayogedde munnange kirungi. Kasa mu kiseera kyange wanawo emirembe n'amazima. Aluza ku kiseera kye ate ekiseera kyabajja takyogerako era kiriiko. Munnange biseera ebyo Keezeekiya musajja wattu ebbanga lyebamwongera liweddeko nalyo amaze okuba tyakuliridde. Munnange naye naafa era nebakiramu ne bajjajjaabe nebeeramu naye bakola ki, bamuziika omu ne bajjajjaabe. Era mu kaseera ako omutabani we amayiddwa nga Manase n'amusikira n'afuga mu kifo kye mu mbeera bw'etyo nga kabaka owa bannaffe munnange abeeri mu Yuda ng'ali kitundu ku ekyo oba ebimu ku ebyo ebika byabannaffe munnange abaana ba Isirayiri. Okiregedde nga nange kakati naawe tuli wetugana no Kalumanyira avaawo wakati w'abasajja bano munnange Abafirisuuti
wamu n'abasajja betwogerako amaidwanga abayudaaya kubanga owanga enjawukana siagenda mu maaso abalabe bakyagenda mu maaso. Kaluma Nywera avaawa pogobati otambula munanga atuwuliriza nga bujjo tusikane tona kuneddako omulangira Kalimage gange mube bulungi mweraba.